Lambo, todo mundo kikiridde enzikiriza ez'enjawulo abalokole abasiraamu abakatuliki abaseventude ba anglicans nga bwe tukimanyi nti ekintu kyonna bwe kiba kigenda mu maaso kyetaaga katonda so ndi wano okukiikirira okumanya nti enzikiriza ez'enjawulo fena tuyingira wamu ne baganda baffe sami ne shawa fena tukimanyi nti komedi wano mulungi tawemula tavula kiri yonna tavula nzikiriza zaffe na culture so tuzza okuyimirira wamu nabo era mu kiti kyekimu kiikiridde abamu ku bayimbi abangi abajja okubeerawo nga mwe muli ne mukama wange nasinaweza mudembe so tugenda kwemirira namo kuba naffe tubeera nabo nansani eyo their family ku worship house so tugenda kwemirira nabo n'okukakasa abantu nti endongo tugenda kugibakuba buli omu ojja kuvaawo oli very well nze Damascus. Mwasibye kyabasibo ne bannyabo kansuubira nti muli bulungi muli bulungi nze niko mutoolo okuva ku Star Times Mapulatika wamu ne Radio 4 ndi musanyufu okubeera wano eno ku lw'abaganda bange namwe mwe bali kubeera okuba kyekukola kyamaanyi buli akasimu wokala nogakalusaleko kyoba okola kiba kyamaanyi. I think we buno obudde obwa Shamia Shawa era ffenna tukikole tukituukirize. One time naliko naye oli Shawa nyinza okuba I don't know about their stage content but screen content I think I've been there advising, making them focus. One day ayomba wale bamisamu ko kugali awo nadda ku live ne mugamba Shawa your time is coming. People will focus on you and right now all of you are focusing on him. Era binakuza mwezi B tujja kubalwa akutano fenna tugenda focusing on Shamia Shawa. This is your time, bro. To shine. So kajumvuka kabakadde. Kabakasera. Nawe ali eyo nga tekinnatuuka. Byange. Yo, bane tikira kwa kyabulya z'amaanya okwogera ku success motors abantu. Amani ndobozi Anthony Katongole di Santos Sandira mutamu wa Sipondo twegolode bwatongole mu Fanyengo anatera kwa couple everything is bullshit
I am something I am representing. I am with Samson Kalini. Same good. Ya Bolkanta, Natukaka. Success motors, bebo kama tunde moto kama kuanga lino. Nchiabye lero. Musajja ne moto kakanane bwengwa. Tata wange ndenga kunonya. Ifunyo mukisani okusanga mukamange bagambye bwenda bakubye gabo. So banamole tukotumideko mwenna ennaku z'omwezi ngabire musanvu nange mundage omukwano gwange omulaze Samia. Nze Samia Shawa sina kyamaanyi kyemwogerako okujjako ekintu ekyasinga okunjagaza abaami abo. Waliwo omaifu tulina kampuni y'ettaka bagita kitiibwa Science eri mukono. Abaami abo nabatuukirira ne mbagamba bannange mbadde nsaba mugendeko ku stage ku Comedy Store nga muli mu saati zaffe. Wallahi tebansaba wadde ekikulu bidde wammani. Bangamba tuwe mu wisaati. Ne bazambala ne bagenda ku stage ne ba actinga ne ba performinga nga tebansabye wadde ekikumi. Esaati yange ogiyina taata naye nagikuwa nagikulekera. Wagenda nayo naye nagikulekera. So akaseera ke kano bannange ngenaku z'omwezi 2 ffenna tugenda kujjusa. Nange nina okujja taata sapootinga mu linnya lya Yesu. Nsaba nange omukisa mu linnya lya Yesu. Amakisa ag'amaanyi taata omukisako nguwaayo mpayo abaana baabo mu linnya lya Yesu babiteeka ekisaakyo. Taata wagamba nti musale mu luweebwa mukonkole mu likuli bwabo. Leka ku lunaku olwo buli abaako gy'alaga abule agenda Samia Shawa. Agenda mu looja abule agenda Samia Shawa mu linnya lya Yesu. Samia mu linnya lya Yesu. Hallelujah. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Tokaaba. Basaba ne bana okusooka neebaza Mukama Katonda olw'olunaku olwaleero n'olw'obulamu bwaffe. Ekyokubiri neebaza bannamawulire mwenna okufuna omukwano. Tugenda gezaako ennyo oteekawo omukwano ne bannamawulire leero tuteesemu ebyokulya. Success mode teesemu ebyokulya kati ku show tubale twagala tuteekewo kijjolo lanchi. Ojja okola bw'oli abannamawulire tubeere mikwano ennyo era twebaza okutwagala. First twebaza abasponsa baffe batusaponsiriza mu eno show. Nandimenye omugo Success mode Shawa mwogeddeko yatubeereddewo Comedy Store oyabadde oyo taata waffe bannange Suluka leera Comedy Store watufuuse gye tuli. Then DCN omusajja oyo gwe mulaba content ono gwe mulaba gwe tukola twalinga tutawaana engeri gye tuneebitingamu n'atuwa kompyuta yabwereere saatubumireko mu bugalo bw'amaanyi era kompyuta eyo ekyakola waaka kompyuta ina kompyuta nnyingi nnyo era bagala kompyuta sobola ogendayo Musamba Faisal bamwogeddeko Kislight taata gwoli taata waffe webaba otubeererawo. Tulinawo gundi owamataka Century banange naye atusapotiza mutivu nnyo tubeebaza. Basobola banja olunaku lwaleero tuliwo okubategeeza show yaffe eriwo nga 2 tusaba mujja mutuwagire. Tukoze ebintu bingi naye ebivundo kugenda bigatta wamu tubizannya ku stage. Tusaba mujja mutuwagire abali ku social media abali ku live abali ku kamera naye bannamawulire goolo mujje mutuwagireko. Twebaza nnyo ba artist abatubeereddewo sigenda kwerabira Jeno Mariachi buli tumusanga atugamba mujje n'atutumira ne tickets buli waali. Tukwebaza nnyo Jeno wonna wooli mu lubaga tutuukeko tusiima. Twebaza Alex Muhangi olw'okuba nti okuteesemu ssente tusponsorize. Twebaza nnyo n'abantu abatubeererawo abasinga kujja beebaza ku show nga tutandika. Alex Muhangi, Kaleera, Abemukindi, Salvador bonna baaliwo mu ntandikwa yaffe tubeebaza nnyo. Era kuolwo basobole banja balina okusomeza nga 2 tubayita musomye omuganda wange akaabye nga tugambe eyo sandi story ye baani sobotegera kyayita manti so basobole banja balina okusomeza nga 2 tujje tubeere neyazanyo